Busiro ng'esamba ne Mawokota. Akubye penalty era menyu mukwaya Bruno namba 9.
yitwa Isma.
shati namba 11 ayambadde namba 11 Yanja Abubeka ate yimiriddemu ye muzannyi namba 9 agikubye wabweru. Mukama wange Ssaabasajja kkiriza nkutegeeze nti ku mupiira guno webali Oweekitiibwa Profesa Twaha Kigongo Kawase naye kwali, Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule kwali, Oweekitiibwa Ahmed Rwasa kwali, Oweekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu kwali, Oweekitiibwa Noah Kiyimba kwali, Oweekitiibwa David Mpanga wali, kono Oweekitiibwa Joseph Kawuki naye kwali. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale nnyo banyabo. Akiba namba 5. Ebali! Mukama wange Ssaabasajja waliwo kansala ono Mukaba Buganda n'olukiiko ala Nakayenga Olivia abo nga bava mu Majestic Brand okujja ku lukiiko luno tuteeketeeke empaka
nga olwaleero ttiimu ya Busiro ne Mawokota bava mu kibinja kya Muganzi Lwazza. Sabasajja Yukawa Kaimana ye wali Kaima owekitiibwa Kaima owekitiibwa seba oli ku defending champion ow'omwaka oguwedde kale Mawokota ekuli eggole eyokusatu mu budakiika buno butono bwe tusigazza nnyo obukkiriza olwaleero tubeere ku mupiira guno. Aisa abasajja Kabaka tukwebaza okudoweka gwo ekifaananyi kyegumpadde nti ebintu si byangu n'okweyongera okukola weba naasobola okutwala ekikopo kye n'okweyongera okukola kyensobola okugamba abawagizi naye bajje mu kisaawe batuwagire tugenda kweyongera okukola obulungi naye ebintu si byangu tebibadde byangu tebadde bangu n'abo abasajja naye twetegeka bulungi ne bamaneja batusapootinze nnyo nga tetusobola butabawangula. Omupiira gutambudde bulungi omupiira oguguddewo ne batukuba nga tuli waka tulina ebyokutereza bingi embeera ebaddewo buli mupiira gwe tusudde batupanishinze ne batuteeba naye ebyokutereza bikyaliwo tukyalina ebyokutereza bingi ebyokutiimu naye tujja kukola bulungi. Ekitukosinze kuluzinga midfield so twaluzinze abantu mu midfield ne batukuba tubeere bulungi. Suubi nti nange nsobola okuvaayo baana be mulaba nga bazanyira eggwanga bayita mu Airtel Rising Stars
twagenda ku kyalo nga tukuŋŋaanya abaana basobola okuzannya ne tubayiyamu ssente n'abalala batukwasizaako kyekirungi ekiva mu tournaments nga zino nti eggwanga lisigala nga zirina sitooku y'abazannyi abasobola okuzannya bulungi. Amanya David agenda okusanga omupiira ogw'empaka zino okuggulawo empaka zino mutongole anaakwata ennyanja eyo yeetegeke piira akabuga akabonero akalaga empaka zino ez'omulundi guno azigguddemu saawa zaddebaaka ateeka omukono ku mupiira okuggulawo empaka zino ez'omulundi guno obulungi olw'ekkumi n'omwenda nga tusamba empaka zino emitante tweyanzadde asabasajja okukkiriza empaka zino olwaleero zisangibwe Airtel n'omuntu wa bulijjo. Olwaleero njagala kuyozaayoza abaana ab'e Mawokota baalaze omutindo gwa waggulu nnyo era bawangudde Busiro omuzannyo ogusooka ogugulawo tournament Airtel Uganda gye sponsoring Masaza Cup 2023. Kino kitulaze nti omulimu gwe tukola gwe tugenda nga tusigamu ssente za kutumbula ebyemizannyo ku grassroot kitulaze nti omulimu guno gwatendera kugenda mu maaso era tusiima obwakabaka okutuwa akaseera naffe tusobole okukola omulimu guno nga tukwasiza wamu n'ekitongole ky'ebyemizannyo n'okwewumuzaamu obwakabaka bwa Buganda. Era tugenda kugenda mu maaso ku tournament nga bwetambula nga tugenda nga tusupportinga buli ttiimu kubanga ffe twewaayo okulaba nti tuteeka ssente mu mirimu nga gino egy'okutumbula talanta z'abaana abali wansi eyo mu eggwanga lisobole okubeera ne pipe ng'ejjudde abaana basobola okuzannya omupiira mu biseera by'omu maaso ebijja. Tuli basanyu nnyo nnyo ddala. Ekyanjawulo ekiriwo kiri nti okusinziira nga bwe badesigninze tournament abanga tugenda maaso naye kati strategic focus yaffe eri wasemba gye tugenda kumalira tupulaninge nga tukomawo n'olwekyo entandikwa ewa essuubi tulowooza nti season ejja kutambula bulungi. Twebaza Buganda bonna, twebaza bannamawokota, twebaza bannabusiro, amasaza gonna. Bannamawulire tukolaganidde wamu okulaba nga tupika eno ntandikwa nnungi ewa essuubi ndaba nti tournament eno etutwala maaso. Mwebale nnyo. Amasaza amalala mulabye omutindo ogubadde wano gwe tusuubira okukka wansi bw'eba entuuza y'abantu be muyise mubatuuze bulungi bwe guba mutindo gwa mupiira gubeere bulungi twalambula ebisaawe byammwe ebyo bye twayisa ne tubikakasa byongereko omutindo tetujja kaba bukabi nti eggwanga litusoomozebwa ebisaawe buli muntu olina obuvunaanyizibwa tetujja bibanja gavumenti nga n'ebyaffe tusobola bikolako n'olwekyo tusuubira ebisaawe nga mujja kukyaza bana ku bisaawe bitegeerekeka abazanyi bammwe transfers byonna biwedde bulungi kakati buli muntu omanyi w'oyimiridde mubalabirire bulungi mubakuume bulungi tusuubira omuzannyo omulungi amateeka tuganywezezza ensangi zino kitegeeza nti temulwanira mu mupiira oyo anaagwa mu mateeka bwe likwata kkiriza osaavinga ekibonerezo bwe tutasitula mateeka abantu ba Buganda njagala bategeeza omupiira tegulina gye gulaga maliriza n'ebigambo bye mbakuutira ensangi zino omupiira gukula ebintu bisatu twagala sporting ye quality y'omupiira nga mulungi tugulaga twagala omupiira gunakola business tekutakola business nga ennyingiza ensasula tesematiza tegusobola kuwangala ekyokusatu ye governance administration bwe tunaakwata ebyo ebisatu tujja kuzimba omupiira gwa Buganda naye waggulu wa byonna tujja kuba tuzimbye omupiira gwa Uganda. Mwebale.